Hey, hi everyone, hi everybody. This is HK Media. Bela Hadija Chigozimba kutuseko. Nga kutusako cheyo updates where we look into the lives of the people in diaspora, but we spice it up with a celebrity gossip, entertainment, fun, lifestyle, life experiences and adventures. Mwenna abanyumira show yange era nga gisindikira wanene Dubai. Mwenna ababiraba ababisharing abambi muri big nyo. Thank you so much. Ate mwoba ndabira ku YouTube waliwo akagamba ukasubscribe kanyigeko woti oberenga ojoiningirawo. Nawe ali ku Facebook obeera ngo ndabira ku Facebook liking a page yange ate o following commenting o sharing ebintu bineeno binyuma nnyo banange mwenna abakyala n'abaami abali eyo olwaleero tuyinawo omulamwa ebintu bineeno tubisaamu kono n'emiramwa okulaba ate nga tweyigiriza ffe ng'abantu bangi nnyo muvudde maka gammwe n'ova waka n'ogamba akangende nkuba ekyeyo omukyala n'okoowa obufumbo abaami n'ogamba nti kangende ebweru nkuba ekyeyo nga naye mutima gw'okimanyi nti sigenda kukomawo ew'omukyala ono ate nga abalala muli waneno ku ddungu muli mu nsi ez'enjawulo omukyala wamuleka yeewaka ogenda okuddayo ng'abayaaye omukyala baamutwala dda so ensonga ng'ezo olwaleero ze tugenda okutunuulira era nga ninako omugenyi azze abeereko ne byatubuulira ku nsonga zineeno lwaki abantu bayitiridde nnyo okubeera nga baleka amaka gaabwe ne bajja bakuba ekyeyo ate n'abalala ne babeera nga bali waneeno n'oddayo e Kampala ng'omukyala baamututte omwami ono agenze n'agamba nti obufumbo tezibeera ssente era n'agamba nti nno gwe omwami akakatono k'olina k'obeera olina okugabanyizaako omukyala wo era n'ayogera ku nsonga z'okukola zino n'agamba nti omukyala yenna akola abeera wanjawulo nnyo mu maka omwami eno saagala mwogerera nnyo naye ng'ate bwe babeera babuulirira owaboobe naawe ow'omunaku oba olina okutega amatu mpozi mbajjukiza abakyala nti ensonga zinene ez'okkuba ekyeyo zo tuzikuba n'ogenda waneeno n'onoonya akasente ye akasente ako kako naye ate emmese ne bwegejja etya ebeera ya kapa so enkomerero ya byonna kubeera kufumbirwa banaye nsigenda kulandagannyo naye ate kankuwa omwami ono إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أبتلبا TV فنغازي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hadija neyanziza nnyo neyanzege okunchaza nziramu okutolera salamu abatulaba ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh namwe abatali basiramu emirembe gya Mukama Katonda gideje muli hadija neyanziza nnyo neyanzege omulamwa gw'olwaleero gwolese abawala bangi abavubuka bangi tebaagala kuwasa bw'abanga awasizza omuwala afumbayo azaalayo omwana omu naakola ki nadduka ate bangi bw'azaala omwana omu n'agamba ngenda Bulaaya kwekolera ngenda Dubai lwaki ombuuziza ekintu ekyo yes ensangi zino abantu bangi obufumbo obufuuse ki obufumbo naye nga obufumbo bamalamu akabanga kati nnyo ne beddukira osanga omusajja omwana w'omuntu amuzaddemu abaana babiri embaga yali ey'amaanyi ng'efiiridde awo ne batawangala mbufumbo so nzirako emabega Hadija abatulaba ku TV yaffe nganzi neyanziza nnyo neyanzege abali mu Dubai nange neyanziza okwegatta nammwe abali mu nsi z'Abawarabu mwonna neyanziza okwegatta nammwe Hadija nange neyanziza okunkyaza olwaleero abantu bangi amaka gasasise lw'abasajja obuggulu buyitiridde kyovudde olaba nga abaana abawala bagenze mu nsi banoonye ssente n'osanga omusajja awasizza omuwala yamujja ewaabwe kitaawe asobola omuwa buli kimu naye olwamuleeta mu maka bwe pa ne boarding nebula babeerayo n'ennyike zaabwe mu mutima nga takubuulidde Hadija n'agamba olunaku lumu Katonda lwali nsulako akasubi omusajja n'akuzaalamu abaana 3 4 5 naye nga takeerangako ku makya n'agamba nti abaana bano benkuzaddemu ennusu emitwalo 10 giigino njikuwadde webale nnyo webali eddala n'akagambo kamu thank you ne kabula ne bagenza okwekkaanya ennyo nga kye banoonya bufumbo tebakiraba obufumbo tebuba bwa ssente abamu mujja kunkootinga bubi abatulaba obufumbo tebuba bwa ssente kubanga muyinza okugaa nti Seka Yusufu Zaidi yagambye nti obufumbo bwa ssente no obufumbo si bwa ssente naye naawe mukwano gwo
gwoyita mukwano gwo okuva luwakomanga omukwana kasamuleta makabwe pa niyo olwaleero obufumbo busasise nnyo kyovudde olabanga abawala baddukidde nnyo ebweru ensangi zino abawala bagenze nnyo ebweru era baddukidde nnyo mu nsi z'abawala bokkola olw'ensonga mwe abasajja temukyayagala kubateekamu ssente temukyayagala kubawa kasente naliteseza ne ŋŋamba Hadija nti waba mukwano gwo ddala nga pata nawe mukwano gwo owulira naawe mukwano gwo at least wali mukoleddeyo ka surprise olaba abantu kati jjo nalabye misaki yakoledde mukazi we kapate akabirthday party Hadija ndowooza ebintu ng'ebyo biraba misaki yakoledde mukazi we kapate amusanyuse naye abalala tasobola kusanyusa mukazi we era omukazi waafuna gaapu egamba nti ngenda Saudi Arabia ono antwala tasibaamu ate ebiseera ebisinga bw'agenda bw'ati n'akuleka eno nti nja kudda tadda afuna abasajja balala kubanga gwalaba ntakyalisi saiziyo. So Qur'ani etegeeza nti obufumbo buteekeddwa kuba butukuvu niyo obufumbo buba butukuvu munno wamuwanika lwaki omulumya mu bigambo by'ebyenfuna lwaki omulumya mu bigambo by'omukwano kati bw'asalawo n'akuddukako tajja kudda. So abatuba ku TV kyali badde kirungi omukwano ne mugubalansingira mu buli kimu. Nze Seeka Yusufu Zaidi nange wenzigirawo ng'ebirala biganye tikatulombe edduwa. So abatulaba n'alyetaaze nnyo omuntu n'ammanya nzaani nsangibwa Mutundwe Kampala University era essimu zange nzikuwa direct. Essimu ya WhatsApp eri 0782 799 49 22 eyo essimu yange WhatsApp. Gwe n'owulira ng'ekizibu kyonna kikuyinze ekirala waliwo na kino omuwala yafuna omusajja we si musiraamu naye ng'amazima ga Mungu agamba ekigambo kimu ati sikamufumbirweyo emyezi 2 oba emyaka 2 nzaala omwana nveeyo at least taata alemye aganye. Mbakubiriza nase kukubiza abazadde muddemu emabega mwekube emabega leka kolimira mwana oyo kumugamba nti kyana gwe genda ogwe mu nnyanja genda ofe olw'obufumbo olw'omusajja Joseph gwafunye. Awo tuyimirirawo nga ffe bamaseeka ne tulomba edduwa ne tugamba lwaki Zainabu abadde afumbiddwa Joseph tetumulombera dduwa ati si Joseph n'asiramuka oba Zainabu n'akola ki ne bakwatagana emikisa gyonna giva mbazadde kyetuva tubagamba nti mujje tulombe edduwa olw'ensonga y'ekizibu ekyo kiba kizze mu maka. Emisaayi gino w'ogisala Hadija toyina famire gy'ogenda kusanga mu nsi nga teri mu musaayi mukatuliki na musiraamu bibalansinga balansizibwa ebiti naye ffenna Mukama Katonda abe yatutonyako etuwa omusaayi twetegedde okukulwa ki tetuyinza kukkiriza mwana agende yeetuge olw'okuba agenda okufumbirwa Joseph gwayagala gwe muzadde we noga nti no Hadija nze omwana owange bw'atafumbirwa musiraamu era eyo gye wagende wa Joseph nkusayira Katonda emoroke koni omwana nene twavaawo n'agamba Hadija omwana n'agenda agamba nti no taata okuva lwanzaalukuse kangende neteekemu omugwa neetuge obusiraamu tebukkiriza la obusiraamu tebukola ki tebukkiriza at least obwoyawooya omwana ne mulaba ebbanga ne lyetooloola oba omwana bonna n'akola ki asiramuka. So oyinza okuba nga omuvuma tovula ffe ebidiini yaffe tekkiriza kugamba nti mukafiri obukafiri tekiriyo la. Mbakubiriza ne sekukubiriza nti abali abatulaba nga muyina bapatana bammwe omusi musiraamu omulala si musiraamu naye ng'abazadde baagaana ng'abazadde bakola ki baagaana ng'ate ffe tukimanyidde ddala nti omukisa ogusooka guva waka kyovulaba abantu okufuna ssente bazifuna mu mitendera 3. Hadija ekyo nkibabuulira mu kitegendereze abatulaba mu nsi yonna abantu omuntu okufuna ssente waaba azifuna mu mitendera 3 azifuna gyawasiza. Omusajja ajja n'omukisa gwe n'omukyala ajja n'omukisa gwe. Omutendera ogwokubiri azifuna okuva ku bukojja ogw'obukojja kasita bugaana owulira azifuna okuva mu famire gye mitendera 3 kyovula ebiseera ebisinga Hadija omukazi waano banga omusajja yajja n'omukisa nga gugenda bwadda nga sente zidda
era ne weebuuza nti ku Lusuumu yalina omusajja ono ng'alina ssente naye bwe yagenda sente zikola bwe yakomawo n'emmotoka ne zikola so mbakubiriza ne sekukubiriza insha Allah Mukama Katonda nga ye mujulizi ebiseera ebisinga obufumbo busasise lw'ebyo ebiseera ebisinga obufumbo busasise lwakuba nti omukyala yagenda ew'omwami nga taata we yamugamba nti ojja kufumbirwa mayiko nze nkwagaliza mayiko naye nga ye talina feeling za mayiko amaka gajja kusasika era ajja kuva wagende yeekubira ekyeyo omukazi yeefunira omusajja gwasiimye nti ono omusajja gwenfunye gwe nnyinako obulamu bwange future zange ekisooka obusiraamu bulamula bulungi nnyo tebukkiriza mwana kufumbirwa nga tannatuuka era biri ebyaliwo nti omuntu afumbiza omwana nno butamanya naye olwaleero omuntu ateekeddwa okufumbiza omwana ne yeerondera omuntu gw'anakola tetuganye kyetaaga baana babuulirira butataayaaya butonooneka n'atuuka mu myaka gya teenagers ng'asobola okufuna gw'ayagala n'agamba senga nafunye omwami katufumbiriganye naye n'abazadde ne bakola research ne bagenda ne babuuza nti amaka gagundi gali gatya obufumbo bujja kutereera naye n'osanga omwana omuwala yafunye Joseph gwafunye tamumanyinako oluleeta enkoko bazirira ku gundi ku sigiri n'omuko Yakubu naye bamusanga ku sigiri Yakubu n'ali ekifi ky'enkoko ekivaamu Adija ng'ayingira nsonyiwa okwogera ku linnya lya Adija nga bagenda buki mu bufumbo obwo obufumbo bugenda kusasika naye ng'ekyali badde ekirungi ennyo omuntu kwerondera muntu gwakoze ki gwayagala Adija olwaleero n'abaana baana boozadde ng'omusajja wali tomusiimye mu mutima gwo era ojja kuwulira nga wabazaala yes naye nga newooba onoba ogati abaana b'omusajja bamulekera naye ng'owulira nga olina feeling z'abaana bo ogenda nabo so kyovudde olaba nga amaka gasasise nnyo olw'ensangi zino olw'okuba nti abantu bangi tebeefunira bakyala abantu bangi abasajja tebakyateeka mbakazi ssente abasajja muteeke embakazi ssente wadde wamuwasa tewawasa ndogoyi owulira wadde muganda era mwabali e Bulaaya nseka n'okuseka omusajja ajja n'akusindikiza nagga nti tukole ki mpaamu kagaapu ogende e Bulaaya kumbe mutima gwabadde olusta kwagala era ogenda okumalayo emyezi 3-2 nga takubiranga kasimu weekoleko question mark lwaki omusajja ono ddala alina feeling zange amaze emyezi 3-4 nga tankubiranga kasimu nga ndi Bulaaya so mbakubiriza ne sekukubiriza nti abasajja muyiga okuteeka mbakazi ssente olw'ensonga ayinza okuba atudde wakati takola naye mugambe nti maama Mariyamu maama Adija emitwalo egina 5 teekako muwaletiyo ajja kusanyuka era obufumbo bujja guma so mbakubiriza ne mbagamba nti inshallah Adija nkwebaza guno omukutu gwa HK omukutu gundi eno gy'oleese neeyanziza okubanga musobodde okunkyalirako nsobola okutuusa amawulire gano buli muntu yenna ategeere ensangi zino ddala eza coronavirus ate gujja bagidde mu nsangi zino eza coronavirus kubanga amaka gasasise ne gakamala bukamazi olw'ensonga ebintu bingi nnyo ebizze mu maka era wogenda okutunulya ennyo ekisasizza amaka frusi kigambo kya nsimbi Adija kyekisa kisizza amaka so insha Allah barakallahu fikum webali nnyo webalire ddala naye abatulaba mpitwa Seka Yusufu Zaidi nsangibwa mutundu wano Kampala University bantu bangi bamanyi naye njagadde njogera ebigambo bino abasajja muleme kuba na economy mu ngalo muleme kubeera basherefisi kiwulya mukkirize nti omukazi teomuleta muzaala mu buzazi baana la esimu yange erizo 782 79 49 22 oyinza okungobera ku mitimbagano kwendi Facebook kwendi WhatsApp kwendi so abatulaba inshallah saba Allah kirize mwabali abayina ebizibu ebyenjawulo ebizibu bingi sibyogeddeeko sente zibayita mu ngalo omusajja akubuzabuza kuzalamu abana tabaweerera emirimu tegitambula oli bweru zosindika sente ze balya
nkubira kasimu tojja kukiza kukolera bwerere esimu erizo 782 7mwenda 49 22 oyina ettaka okoze seneze bweru oyina ettaka bali tutte wagula ettaka bali twala namwe ababuliddwa abaami abategereka goyinza okubanga bano bampale nywera mugobe bajjewo jangu tulombeddwa wano bampale nywera mugobe balimo okujjewo barakallahu fikum mwebale nnyo mwebale ddala Adija neyanzanyo neyanzege okunkyasa. Alright, bana eneyanzanyo neyanzege ngo yabadde Sheikh Yusuf Said nayagadde mu kuwenga surprise ate oberengo omwewulirirako omwami ono omwami musomi wa ddwa mwami wa maanyi nnyo era nkubi akamanaga nti nno naawe yalemererwa okufuna visa ng'oyagala okugenda ebweru beera nga omutuukirira ate abeerenga akola ku nsonga z'obulungi nnyo pozi gwe wenna amwetaaze ogenda keberako wansi awo waliwo ennamba y'essimu ate obeerenga omufuna bulungi nnyo okyasobola okujja okuba ekyeyo naye ng'ate oli ne mukyalawo ne mukikuba babiri tekiri mu sitaani ate okyasobola okubeera e Kampala era ssente ne muzifuna gwe ne mukyalawo nakyo tekiri mu sitaani pozi okyasobola okubeera waneno ku ddungu oba okubeera mu nsi yonna omukyala n'omulekayo e Kampala ate n'oddamu n'omusangayo ate ng'oyo ye mwami Sheikh Yusuf Said nga yakutuusaako ensonga zino eno zonna neyanzanyo mwena abalaba show yange mwena abasharinga abakomentinga abasubscribinga mwena ababikoze okulaba nga show egena maaso kyeyo updates Hadija Kigozi subscribinga